Olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abavubuka. Uganda y'emu ku mawanga agalina omuwendo gw'abavubuka ng'abasinga obungi bali wansi w'emyaka 30, by'ebitundu 77 ku buli 100, kyokka ng'abasinga tebalina mirimu. Wano ababaka ba paalamenti bwe baweeredde gavumenti amagezi okukomya okukonoona ensimbi nga ziweebwa abavubuka okwetandikirawo emirimu ku lwabwe, olw'ensonga nti ensomesa y'abayizi mu ggwanga teyigiriza abavubuka bano kwetandikirawo mirimu, wabula enyigiriza abasomesebwa ng'abavubuka tebaweebwa amagezi kwetandikirawo mirimu. Sinziira ku ngeri y'ebyensomesa oba education system yaffe mu ggwanga nfu nnyo kubanga tulina ba graduates abalina degrees za pharmacy and course kola ku mibazi kudagala, naye osanga omwana asomye pharmacy degree yonna myaka 5 myaka 4 natenza kola kadagala katini. Abayuthi tibagaya milimo, ekyokulaya emilimo nakyo kireese obuzibu. Abayuthi bagala high life, naye the disease from reckless life. Reckless olumanya abayuthi wakati bagala kunywa, bali mbakyala, kwambala bulungi, naye byonna obikola olina ssente. Oba tolina ssente tobikola. Abavubuka bandi badde balagibwa ekyokukola ng'abavubuka, kubanga bw'ogenda okulaba nti nno mu population ya Uganda abavubuka be basinga, naye be basinga okubeera n'ebizibu, tebalina mirimu, kwegamba tebalina kye bakola, ate nga be balina amaanyi okukuza eggwanga lino. Bo ate abavubuka beemulugunyiza ku kya gavumenti okulemererwa okubawa ensimbi obuwumbi obusukka mu 6 ze yabasuubiza mu pulogulaamu y'abavubuka eyitibwa The Youth Livelihood Program okubasobozesa okwetandikirawo emirimu. Gavumenti bwe yakwata obuwumbi 6 mwebuleese abavubuka babeeko emirimu gye batandikawo, tekyali kipya. Baali baleetadde entandikwa simanyi ya 2009 ya Kisangwa Mugerwa, beebuuza bameka abakyukako. Baali baleeta bonna bagagawale, sente zino bazireese, naye amazima gali nti zino sente bazireeta ne babayita mwe bannamawulire ne boogera okusanyusa bannakyala abatagoberera nsonga zino, naye ng'ekituufu sente zino teziriyo era tezaaliyo. Obutini obwatuusibwa bwaweebwa abavubuka naye nga babawola okwongera okubateeka mu muzibu obulala. Bo abavubuka batalinze kuleera ngalo ne beenyiikira okukola bakubiriza bannaabwe obutanyooma mirimu nekwankubadde baasoma, kubanga emirimu gyabbula nga n'olwekyo banditandise n'akatono akaliwo kye bagambye nti tewali ayambibwa nga talina kyeyokoleddewo. Tubeere banyiikivu naffe okukola, naddala nga kati nze emyaka egyange nasobola okweyiiza nze ebyange nembeerawo, n'abavubuka abalala basobola olabira ku muntu omulala n'omulala okusinga okubeera okulera engalo. Bafune emirimu egy'omutwe kati ng'okutunga, emirimu emyangu okukola okusinga okulinda gino emirimu gy'omu ofiisi ate gye batajja funa essaawa zino. Ne gavumenti nyukubiriza okubafunira emirimu. Omulamwa gw'omwaka guno ogw'olunaku lw'abavubuka gutambulidde ku kutuukiriza ekiruubirirwa kya gavumenti eky'okumalawo obwavu, nga essira liteekebbwa ku bavubuka okwenyigira mu kutumbula ebyenfuna by'eggwanga ng'omwaka 2030 tegunnatuuka. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Joanita Mbabazi ne Nakalema Grace. This is Kingdom TV.